This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Woyinza okuteekerateekera ebiseera by'ebyo mu maaso essaala eddiddwamu Honest Asset Developers Company egulidde erinnya mu kutunda ettaka n'amayumba ekuleetedde ettaka ku nguudo ez'enjawulo eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala. Balina ettaka Essonde ne Misindye ku Namugongo Road ne Kiwenda ku Gayaza Road. Ku Entebbe Road balina Nakawuka, Sisalutaba Express Highway ne Zil Phase 5. Ate ku Hoima Road balina Nansana Bujuuko, Koona Namasanga, Mabombwe Phase 6 and 7, Kakiri Mwera, Kakiri Magugu, Nampunge ne Gobero Muguluka. Amasannyalaze n'amazzi weebiri. Ate ng'ettaka lyabwe lya kyapa. Jjukira balina n'enkola y'ekibanja mpola ate n'okulambula kwa bwereere. Honest Asset Developers basangibwa Kampala ku Martin Road ku kizimbe kya Monkey Show Apartments. Okumanya ebisinga obakebereko ku mitimbagano gy'empuliziganya gyonna oba bakubireko ku noti 772 572 873 oba noti 701 572 873. Ari ruzungu kade Kasuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujira kutoka ntoko ndimbuzi niyo kuno ndiye ana bora babaddi abakyala wale somo yomba nyembuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakibwa alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangalie mbola yakasajja kasendi kalimba bannange sendi bannange. Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Boboyi nakakasana nimugambye ko nti ampe kadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing your authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko ne bannange ebintu emu just onsudia. Ugenda y'omulabi. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. As usual tusinzidde wano ku Okla Hotel and Accommodation wano eno ina Mirembe Maybe na Mirembe sifunange kino ekifo bali ntuma ono bali ntuma bali ntuma road ngono tero tuke wa Pastor Kayiwa wetuli olunaku olwaero balina ebintu ebirungi
balina abawala abakola massage nze bensinga okwagala awo sigendangayo anayo jagendawo nze bambuuzaako buli we tuba tumaze wano naye birabika bulungi njagala okolayo massage bayita body to body tosobola gikola nekyoyakuuzawo mu Munyago ebyaddala nga si bya kamera kuba tulina ebya kamera tulina neyana body to body ogikola sikolanko massage obulamu bwange tokolanko massage nze sikolanko massage sigendanko mugita discotheque endongo singiranko mu ndongo yonna mu Uganda sinywanko kitamiiza kyonna obulamu obuvuga otya bwe ntyo oli ku buzibu nsigendanko ekyenda kijja kwekanga omulundi gumu kife ekyendo ino kiyiwamukko walagi sigendanko mu lonchi ya muyimbi yonna aliroko wali okubyeko ku kuba asobola kati omutwe gwo guli so straight sisobola nze olamala wiiki emu nga siiyeeyo genda owulira ebyenda birina bye byogera nenjiwayo ogenda nga nteredde sisobola kubeera waawo nga ndi ku nnomo 24/7 naye wegendereze gino emyenge emipya ejijja kulwaza mulina kyomuyita punching akinoonyerezaako mugatta emyenge emyenge egisinga giri synthetic omusajja kati bagikolera mu laabu n'ateeko brand ennungi kyoli baga omuwala yabadde mu bbaala n'avaamu n'afa bamuwadde butwa omwenge gwa gwamwasiza omusuwa bazikolera mu laabu tekikyali organic luli omwenge kati gwolina kunywa wala giwekaseese ne tonto wali ku bulange ng'oyita ku bulange ndaba batundawo tonto byemulina okunywa n'amalwa naki because byo biri organic biva mu bintu byemumanyi naye kati abakozi b'essente bamanya mwagala bye banookinga down ayingira mu laabu n'atabulatabula ekintu n'afuna formula n'akitabulatabula of course abasoma organic chemistry bakimanyi kati akitabulatabula then n'atekamu ka flavor akawunyange nga fruit any fruit kati n'akuleetera nga yamanyi zino drinks ziri flavored njagala nkuulye nakyalako mu kukolera erikola omwenge kawempe nga wala gyazibya abavubuka amaaso waliwo wala gyaziba abavubuka amaaso ewandege abamu ne bafu oba wabiwulirako story naye nkyabuka neŋŋamba nedda muve wano ne baggalawo nabusanga balina certification zonna you boss biki ne mbazza ebbali abayindi abo bava India abasinga okukola waragi wano naye erinnya lya balina common name kika kye bavamu bakozesa nnyo erinnya Reddy 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 mumbulira amazima waragi ono mukola muki ne bandaga ekisabbuuni ne baŋŋamba okiraba kino ekitole kyetusuula mu mazzi ne kibimba ne tupaakinga nteekamu kafuudu kalo oba ne kagundi ne tupaakinga naye ekizibu kye tulina competition kati bw'okola levels eziri suitable for human consumption abantu bagamba tabakuba Abannayuganda baagala kugwa kati awanotadde ekitole kya sabbuuni kimu tuteekamu kimu n'ekitundu kanosa omwana wa boda obuddo nga atadde akaveera alinga akanyonyi akagenda okuzimba nnyumba ngatadde akaveera ku mwami kati nze Munyagwa okuŋŋamba nti daati ledi man asobola okutuula mu laabu n'atabula ebintu nze nembinywa kale sisobola nze okwesiga n'obulamu bwange gwe Kasuku mb'okoze ekintu nkiteeke mu kamwa kale sisobola kwegamba tuli nera sejjusa nze kati mpulira mbu tekira bamukola mbina ebintu ebiringa saiso tekira ava Mexico yes bakulimba nti babikola juice it is a how can I call it sap what baji extracting mu bigundi bine saiso what is saiso bine ebyebitooke bwekiri nembo bamu extracting kikola okumala emyaka 10 then they create a hole nabanako okusenamu bati nabanako okusenamu nga bajewo obugumiikirizo obwo naye waliwo ababikola kati waliwo abakola whisky nga bamutereka waliyo ne wayini w'emyaka 5 yes naye gwe tebasobola muterekera myaka 5 n'omukuleeta Uganda ku mitwalo 15 2 mwe babakolera kifaanagana Kasuku mwegendereze bino nti genosandiso yabadde mulamu eggulo biki aba yagenze olwo yafunye ssente ze yakubye n'ayingira mu bbala n'emaliramu ekipa ya takira nemwoca yo walaji genda ofuna akanoma listen let me finish
kati gwe genda ofunenga kadomola kakawala jiwe kasese omugulu omuteeke mu fridge osirike boddayo ng'omuzimu gw'okutamira gukulinnye ng'ofuna akagirasi wala gitagenda mu fridge. I don't know abeera takyalina test eri yennyini ng'ozinga n'ebyo ebintu ebyewala wala gyalina kubeera original. then dda ku malwa kulenswa ya malwa Nze okiteeke muntabani yes okufa ne sitakomawo. I'm telling you ojja kuba mulamu sijja sobola malwa anti ojja kuba mulamu toyango kye bagamba daye hero Kasuku ojja kuba mulamu naye ng'ogamba otya tukwaniriza bagamba baali bakukwata eyo enuupu entuufu kati omanya nti nuupu ekola ejjako dictator ati nuupu ejjiddemuwa bwalivuuka bwa nuupu nali nabo ku kisaawe Dubai nabadde Dubai nagenda nabo tunyumya ntuuka ku airport kyensuspecting security yawa nga passport yange mu system teriimu kyantuukirako Somaliland kyanzeemu Dubai nsaba baganda bange aba security munyambe munzikirize ntambule bino byaggwa nsyali candidate sikyali ki naye lwaki ate osobola okufubutuka wano anti bwe bakola kati bwe bakola ndowooza bamanya nti akalulu kano bano abasajja wayinza okubawo kitatambudde bulungi nga tubeetaaga kati omu naakuva mu ngalo leka amawanga gonna ge bandiyitiddemu tuteekeyo emisanvu kati singa nagenze Uganda ndi ku wanted Dubai yadde nziza kubanga neera bagambye no problem but call Uganda ni embassy tukiria your government should kiria neera ndebaza ambassador zaake nkwebaza oyina no obi wange wa St. Leo's College nja kumwebazanga mmaliriza mbebaza mwebali mwankiriya nga nenda sula mu kisaawe ekyomukisa kye nafuna mu kyali kimu kusaba ononyeze aba kampuni gye bayita ya Toke project Toke be bakola obuwunga manya mu matooke products mu airport ya Dubai nalyako product yaabwemu eya Toke naye made in Uganda kisigala kiringa ettooke linnyini bakolamu donuts bakolamu crisps bakolamu biscuits bakolamu obuugi bakolamu chapati bakolamu emigaati mu matooke kusaba onoonyeza abasajja batooke nja onyonye omwami bamuyita matovu nkusaba munoonye olabe tulage bannayuganda tomanya bayituyambe bayigirize n'abantu bafe okubikolamu mu matooke ebintu ebyo kati nabirya ku Dubai ekiro ekyo naye ngaekisaawe nga kikalu nga tekuli bantu ebisaawe bikalu eyo nenfuna hoteri wano mubadde mumanyi birala ngeri ekiriyo kirala nenfuna hoteri mu airport munda nebanzikiriza bangamba mu mateeka tokkirizibwa kucheckinga in mu hoteri wano kubanga toli mu transit nti ogenda walala ate toyina kuba wano nenfuna hoteri nebanzikiriza neneebaka naye kuva ssaawa nyezi ekiro okutuuka 12 ez'okumakya I was evacuated twice mizairo nga bwejjanga babanona tufunye intelligence nti mizairo ejja mufulume mu banka wansi emirundi ebiri but kati when natuuka ku line mbadde nkutegeeza wali nga tuuka ku immigration bakebedde passport yange teriiyo kasajja ne kagamba ngende mu kasenge kati nalina obuvubuka bwa nuupu bwe najja mpaka Canada bawo tunyumyanyumyamu awo ngenda okulaba nga kamukalina ne kamera geza kunkuba ekifaananyi ne busindika e Uganda ono bamukutte kati yo nuupu okukiga nti Munyagwa bamusibye ebeeri ngegamba Museveni avuddeko gavumenti egudde ye nuupu kati noweebuza ekyo kibasanyusa ki but I was embarrassed on a serious note in our Ministry of Foreign Affairs n'ekitongole kya ESO please clear my passport nzamwe hustle I need a passport okuba hasoyo yes I need a passport I'm hustler so last week twali naawe nali njagala kuyita ku Easter tetoliiwo wankubira wampeeza WhatsApp ng'oli e Dubai nonga ndi wano naye neŋŋamba kati nali nguze enkoko yange nga nnene bweri najagala nkuwa oluwombo nenga ye teyampita ku Yidi nze kamukola ekitiisa nakunyonyola ekyaliwo naawe muyite naye tekyasoboka but we are glad you're here. Thank you. And ekyo kyoyogedde ndowooza kifuula official owandiike
Seetaaga kuwandika kuba nabo tebampandiikira balaba. Please clear my passport. Teyina buzibu. Ekyo kive mu ddiiro. Siyina buzibu nze. Kale. Awo nga tuvuddewo of course still speaking about Noop. Amyuka omwogezi wa Noop. Musajja wange Waiswa Mufumbiro. Sijja mwegaana. Nange. Musajja wange Waiswa Mufumbiro oyo. Anyway, mbozeeyo kanjireke. Ne yafiiriddwa mukyala we. Kibi nnyo. For some time mukyala adda battling cancer. Kibi nnyo. And on so many occasions abadde asaba bail nga citing a reason kyagenda ajjanjabe mukyala we. Teba nsonga ekwesa bail. Osaba bail mu nsonga teriimu. Waliwo ze bayita exceptional circumstances. Yeah, but they are married. So him to raise an argument that I need to take care of my wife. You see, amateeka tegayina maaso. Ate amateeka kyegakola tegakola kituufu. Gugakola kye baagalagira kukola. Nkugambye mu ground zizoowa okusaba bail. Ekyo tekiriimu ngenda kulabirira mukyala wange. Okujjako nga batuusa okusalira bazita mitigating factors. I'm a married man, my wife is sick. Nga batuusa okusalira munkendeereze ku siku munsonyiwe munkendeereze ku kibonerezo. Okay, naye kati so kakyengeza kulaga I was with Mufumbiro nagenda omulaba eruzira. Wagendayo? Nagendayo. Omanyi nze Mufumbiro mukwano gwange. Naye abaana ba Nuupu balina problem. Lwaki tulambula basibe? Kati nze so agenda wa Mufumbiro mulumbe essaawa zino. Bajja kuba obucupa. Ninga mukwano gwange. Is one of my good friends benyina mu Nuupu. Nika ne wakawenti awo. Ojagenda va ku mulambo gwafe. Omanyi how those hoodlums behave. Those hoodlums. Kakati nagenda ne mulaba. Nene ngisaba wekkomera beerawo. Nera nasaba nti bampite nga olunaku mukyala we lwagenda ne coordinate nga naliwo n'omukyala oyo. Eyafudde. Ewe nali naye awo. Nenda Mufumbiro. Bwendaba Mufumbiro ng'ekinteesa ekinsaba mbeera bebeerewo ne mukyala oyinza okuvayo olubuto ne lumuluma. Lumbuye n'agamba state agent Munyagwa yatuta obutwa obimanyi ebyabwe abo abaana. So ne but I visited Mufumbiro. Ate nteeka next week genda kumulaba ne Dr. Besige. Nasanga omukyala oyo. Omukyala yalabika nga alina amaanyi nga ndaba alina amaanyi naye nali mmanyi ekiriwo. Ne mugezaako kwogera nawe ne ngamba mugume. Actually nze nayogera ku kyakalulu nti engeri gy'oli mukkomera Mufumbiro weetegekera ekinaava mu kalulu kyonna psychological preparation. N'omukyala ne mugamba nti akalulu kano ke munoonyeza nga mulina bino ebizibu anything can happen. N'omukyala nendaga nga mugumu ne muwa essimu yange ne mugamba nze akabiina akamwe sikaagala naye onobbaawo mukwano gwange please bw'oba onodda nga waliwo kyoluusi kiwandyagadde mpeereze but nze mpeereza ssente nze sitwalira musibe munnabyabufuzi sikyakulya nze nkozi ne Besigye nali wa Dr. Besigye nga birthday ya Haji Obed ne banga agenda omugulire enkoko zireete namugamba nedda ssebo totwalayo mwe prison mugule bawe sente mugule. Nembaga nono Mufumbiro abalina kyagana ga mukyala we gwenkubira nenze sitwala kintu buluzira nga kitwalidde muze ntusukaali biki okera olubuto lukume baganze na kuwadde obutwa. So mukyala nagamba okay akati later on ngenda kulya nteyazze munalo obulwadde bane bweyongera nga kalulu kakagwa. The rest is history but kyengezaako okulaga Kasuku struggles enombi. Bino yetuyita struggle abantu babi Kasuku. Mufumbiro omulimu gwe yakolera abasajja ba Nuupu abo. Mukyala we teyandifiiridde mulago. Kubanga buli wamu omuntu afa. Naye nsuubira bakulu buli omu naddala bawangula ebifo buli omu abadde ku bibye. Kubanga you just needed to fundraise amongst yourselves. 2 millions each. You fly out to that lady to India or where? But maybe yali atuuse ku stage nga tekikyetaagisa. Kali akalulu kye baafuna shooko y'akalulu eri. Obulwadde yalinga agadde awona ku bye nali mpulira. Naye ku bye baafuna shooko eri
yamuzaayo gy'abadde yali yeetaaga okubudaabuda okw'amaanyi. Amanyi tulina kali kyembi mu Africa. Omuntu yeefuula mukwano gwo naye nga ye alinze lwolifa aleete coffin. Ya millioni ezi 5. Lwaki tozimpa nga ndi mulamu? Ndwalidde emyaka 3. Give me money. I know. Kakati nyina abalala bendaba ku mukutu abaleeta Mufumbiro byeyogerera Segirinya ebyo mbireke. Bana Uganda muwulirize. Nkimanyi Nupu yatandika ebintu by'okubeera insensitive ebyo. Omuntu afudde ne bakasuka ebigambo. Naye omuntu bw'amala okufiirwa aba bamala okufa abafunye ekisingayo mu nsi aba paying what we call the ultimate price. Omuntu afudde ali mu coffin oba ali mu sandaga bagenda okuziika okumuyeeya okukola kibate bigasa. N'oba omunyina n'oba munyigira n'oba wakola kibate bigasa. Bannayuganda enkola etugireke omunumba temufaanaganya kibiina kya byabufuzi naye omuntu n'afiirwa please temuyeeya abantu bafudde teri atagenda kufa. Ekyo njala kibabule kobe wa Nupu ogenda kufa, kobe we NRM ogenda kufa, kobe wa Common Man Sport ojja kufa, kobe wa DP ojja kufa. Okufa si kibonerezo, okufa tteeka. Singa obadde omanyi Oluwarabu nandikusomeddeyo IM eyogera kufa. Katonda yagamba Bismillahirrahmanirrahim Tabarakallazi biyadihi umuruku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa limauta wal hayata liyabluwakum. Aye yo nga bwetambula surati Muruku, aye zo nga bwezitambula. Katonda amatendo gadeni Katonda oyo eyagulumira ayatonda obulamu n'okufa nenga yagala tufune ekyokuyigamu. Okufa kitonde, we shall die fenna. So political differences doesn't come sono singa for no. Muleke kuyeeya abantu nga bafiiriddwa please wanga bafunye ebizibu. Abateeka post ezo nga muyeeya Honorable Mufumbiro badde mbasaba mu bijjeeyo. Wanga toli mukosa Mufumbiro yeka okosa mama family y'omukyalo oyo, okosa abaana be who are innocent, okosa gobusungu boyina ku Mufumbiro oli mukubuteeka ku buli muntu yenna. Kati nekyo kumuyimbula administratively basabye bamute administratively Chief Justice aziike administratively Chief Justice yandibadde asindika omulamuzi kukomera n'awuliriza bail application ya Mufumbiro. Tewaliwo tteeka limulagira naye tusaba mu buntu just buntu Mufumbiro agenda oba mumuleeta n'abasirikale nga bamuliko agenda aziike mukyala we. Bakikolako Jacob Zuma yafiirwa luno lwe basembayo omusibe South Africa ne bamujja mukkomera namuleeta n'aziika namala ne bamuzaayo. So kya buntu mwandikikoze mu buntu mukikirize Mufumbiro aziike mukyala we. Naye Honorable Mufumbiro manyi totulaba abanaatula bajja kugamba tukusaasira nnyo ne sekusaasira yenna twandiyagadde okubeererawo naye ensigo gye mwasiga mu kibiina kyammwe ogimanyi. None of us ali ready okubibwa obucupa mu kuziika. But tukusaasira pole sana ndugu. Bintu bikambwe nnyo tubikambwe natuddawo n'embirowooza mukyala w'oyo omanyi Mufumbiro oyo twabeerako naye edda nga tulina Hajarafa oyo. Hajarafa yali omugagga waffe nga akola clearing ebintu nga tubeera naye awo tuvuga emmotoka kuzijja Jjinja kujja Kampala abalala bazijjanga eri ku port. Mwali musmagoling? Teyali smuggling. Yali gundi. Yali akola clearing and forwarding. So waliwo abantu bano abatuuse emmotoka begwa e Kenya nga ku mwalo. N'agiclearing eyo ate ne bagivuga ogireeta. Okitegeera. Mbamanyi. Bagenda ogituusa nga buli kimu bakigjeeko. Oluusi. So yali musajja babayita bagaali mupya. Yali musajja afe oyo Waiswa. Era waliwo ne issues enafunamu awo ye yajjanga looya wange ebiseera ebyo nga naye akyeyiiya naye ng'ali mu UID. Eri mu UID nga isevere ne muganda woyo Kato. Ne Kato mu UID teyali. Kato ye teyali mu UID. Kato ebyobufuzi ndowooza tabibadde. Waiswa nange namulabira mu DP naye yali muto ku ffe. So bayingira ebyobufuzi wano
twalinga tuwuliziganya. Of course we could agree and disagree on certain things. N'abaako byaga Kasuku kino kiri era nzijukira yankubirako essimu ng'obatwala nnyo, and I think she yaddakawo bwe mwagikola ne mwogera. Waiswa bayite banamusi wali obule wiiki emu. Twali tuli ku Ego program Ego, twali tufuluma ne mbakuba enjogera naye abimanyi. Basudde yayimba oluyimba lwakuba simanyi kuyimba. Yagamba nti omuntu bwakugambanga nti jangu tudduke, pima speed kwatambulira naawe ekyogoba. Todduka kuyitawo. Mu luyimba lw'ekibuga ekyagwa mu ntamu. Nti omuntu bwakugambanga nti jangu tudduke, pima speed kwatambulira naawe ekyogoba. Waiswa ajja asome ku musajja bw'alifuluma nga amaze okuziika, asome ku musajja amuyita Chris Hani. Yaliwe South Africa. Chris Hani South Africa yali kamanda wa mukonto w'esiizwe ettabi ly'abayeekera, yali chief of staff ettabi ly'abayeekera lya ANC. ANC lyekoze ettabi ly'abayeekera eryali enyigira mu bikwekweto to terrorize the regime. Cyril Ramaphosa kigambibwa Cyril Ramaphosa bano bagenda okufuna independent South Africa, ANC ngenda okuyingira mu gavumenti nga billionaire. Ramaphosa yali already president wa South Africa sawe. Yali chairman wa trade unionists. Ingaita ina mu ANC nga wa billionaire bachakala. Nero ye president kuri sani bamutta mu 9 nga independence bagifuna 93. Kuri sani yafa 9 ekyatisa kuri sani yayagala nnyo struggle n'ayitawo n'abanga yakola ebikalubu. Ebikalubu struggle zino osanga omuntu gwe batasiba nkoda mukkomera ng'ali mbisanja bina mu bwemupi. Gwavuma teba nona avuma nono ate bonna ne batabana kubira na mugamba Waiswa self preservation kikulu. Waliwo kye tuyita the 4 rules of self preservation. Mu politics yabayita self preservation kintu kikulu. Gwe naawe struggle okugwa nga oli mulamu. Omanyi obuzira n'obusiru bitambula biti. Bibeera biti. Obuzira n'obusiru bitambula biti. Abazira abasinga naturally baba basiru. Akola ebitakoleka bwawonna naga bwe yagambika kwoyo. Naye ojogendera abazira abasinga baba bafu. Babajjukira bujjukizi with the moment of silence. Anita Amonga Olwero yaliyo. Tayebwa yaliyo. Amadaraka Anita gayise mtu mukunde yali agafunye. Entalo zetaga calibration. Anyway, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anyway, speaking of Anita Among, bali chankwanzi. Chatani sotokota. Tewali kitokota. Togeza n'olaga abantu waliwo obunkenke mu NRM. NRM si kibiina nti kirimu amaloboozi ag'enjawulo. NRM kintu kya President Museveni. It is an extension of NRA. Ekyabututte ekyankwanzi n'ababaka, 2 things. Mulimu abapya abaakajja obutamantaala babakube ekipindi kya NRA mukyaka mugupande bugusa babagamba bategeze obunene bwa commander in chief. Commander in chief wayogera tomuddamu lwe babasomesa ennono temumantaala ye point number ki. Point number 2 kusortinga mirimo gya parliament nga batandikidde ku kifo kya speaker ne deputy speaker kutegeeza mau to tell him off ntoyina wa speaker tubagenda bwanita naye n'abaye mupya abazze kubategeeza nti nga mwakalayira waliwo diiru zaffe emmeeza gye bayita parliament eriko emyenge gy'abanene egy'ebbeeyi temuginyenyanye tonyenyanyenya by'otategeera. You will spill the drinks. Exactly. So kubawulabula mba mwakayingira wajja kubawo looni gye twetaaga eno byonna mibiisa ebyo. It's simple. Is to make them, to panel beat them. It's just a formality. Not to have them aligned. Batambulire ku commander in chief byayagala. Otewali ubagenze kufuna biragiro.
Kasuku teri muntu Katonda gwe yawabukisa mu Uganda yenkana Museveni. Teri actually teri mu Uganda mufirika Katonda gwe yawabukisa gwenkana gwa Museveni. Ate Mandela. Mandela tayina mukisa, ate Mandela yagalako. Mandela bamusibe emyaka 27. N'abeera mukkomera nga mutwale n'ebifaananyi bya mukyala we ng'ali mu bikolwa ebitagambika. Batomentinga Mandela Katonda afiire mukkomera. Mwe kubeera mukkomera okuleetera akatambi ngali Kasuku litabuse. Biri ku mukyala wo. Ekyokubiri Mandela yafugako emyaka egi 5 gyokka. Ba advisor nga akiteete nga tonayonooneka. Kubanga yasanga group jaze naye aba ANC bonna babbi. Ababbi abatali bagamade ya corrupt but ababbi n'ab'emmundu. Abo group yali eyaba mukwata mundu mu ANC bakwata government baddamu kubisa mundu. Ate nga talina kyakubakola. Nanga akitogenda kwonooneka. Mandela teyeyagala ne Museveni yeyagala. N'ofuga emyaka 40 ensinga teyenyenye. Ng'olina ne political party otwawuka n'obambaza uniform z'amagye n'oga nani bonna ne bagira. Omanyi Abanyankole balina olugero. Enkwanza mkowishaza kishoba tishoboroka. Kyankwanzi yawo omanyi lwaki bayitawo kyankwanzi? Linnya lya Kinyankole Abanyankole bayitawo kyenkwanzi. Kyenkwanzi byebifo ebimu ebifo 5 omukaaga. Abachweza bamanyi emisamba gy'Abanyankole gye jaddukira. Ekimu ku kifo ekyo ekyenkwanzi. Awo we bali. Ne waliwo olugero bwe nkwanza mkowishaza kishoba tishoboroka. Nti embira za mkowesaza bwezegatta tosobola zigattulula. Nkulayirira bakutwala ekyankwanza ne bakugatta obwongo tosobola bugattulula. Kasitoto nnyo ekyankwanza. Ne bakugatta waya. Ne bakugatta waya tosobola n'ogenda wa waya lingiki. Kawaya kitasobola zigattulula. Iki. Nkubuulira. Kasuku okyali mwana muto. Wekwate ffe abasajja abakulu. Waliwo emizimu gyabwe awo. Awaliwo ebigenda maaso ebira. Kyova teri mbaka avaayo nga reasoning. Bagenda bayimbisa ekiro kyonna Simba natembea msituni. Simba kali, Simba. Babagire waliwo omugago bajjo basomosa. Emikolo bagimale. Babanga abalamaga babagaye mugende kali. Mugende. Leeteri ajja kuvaayo nga ategeera. Okujja kwa Kyankwanzi nkambwe. Enkwanzi za mkowishaza kishoba tishoboroka. Nti embira za mukyala wesaza bwezegatta tezigattululwa. Kye kigambo ky'enkwanzi ekyo. Abachwezi baddukira awo abamu bali awo. Yasigala ng'enkambi yaabwe. Kati bano ne bateekawo ettendekero nti bano tubaleete wano mbajjajja babagatte waya. Ebintu bika tobimanyi olina kubiyiga buyizi. Olina kuvaamu lugezigezi n'otuula mu kiraasi yange n'obiyiga. Ekyokola kyaki. Noti nze Kasuku nkubuulira. Olina omukisa okuyiga ebintu bingi but if oyagala oba toyagala it's up to me. Hagonkayize mbadde sikamanyi. Now lastly as we wind up tulina olutalo lwa Iran na America. For the first time nina ekintu when natandika okukkiririzaamu ennyo. You are an American sympathizer. But ku lutalo lwa ku bozi ya Iran ne America you were skeptical. Kuno tewavaayo yiirawo mu America mubiri. Because I love America. N'ogamba nti abasajja abo nabo si bangu bajja genda. Lwaki era America tewagiwa wini. Naye tajwa wini kubanga I love America. Siri just simply I love America. And I strongly believe that God should bless America the more. America ine kintu kyakoze mu abatajagala olwokuba yakumma visa. Ine kintu kyakoze kanko ekyokulabirako. Yatutta omuddugavu asooka ku mwezi. The first black man. Mbuulire eggwanga ly'omweru eddala lisobola kuwa oferi. Omuchina akisobola. Omurasha akisobola. Omwarabu akisobola. Omuddugavu asooka. Gomanyi inspiration.
ekintu ekikola ekyo kyekyawadde abaana baffe abaddugavu abasoma nti kisoboka n'omuddugavu asoboka agenze ku mwezi ye America ne muruko yaba maviza kati nga uva olumemba kizoluma za bwerere si yakugamba muno ne gwanga lyamu mbenga muzungire wao so sagala oberengo kidingana you are sympathizer. Yes, I am actually nsaba katonda ajongere n'emikisa. No, but you gave us your reasons which were valid. These guys are good hearted. Yes, you gave us those reasons. Babalamu abafirika amagezi kankunyonyoli teri kifo kyangu wakwana mu mukyala nga South Korea ne Japan. Omanyi lwaki? Omanyi buli muddugavu mu America. Omanyi buli muddugavu mu America. Kakati ensi okulaba ng'omuddugavu kubanga abantu abeeru abalala tebatulaba nga bantu. N'ensi okulaba ng'omuddugavu ambawuli egalaga y'omu ku bantu abana abagenze ku mwezi. God bless America. Artemis 3. Yes, 2. God should bless America. Yagenze. God should bless America. Yeah. Kakati katudde ku lutalo. Lwaki saawa America wini Iran? Nalaba nga Trump akoze ensobi. Invoking a theory of the madman theory. Yeah. Naye n'atabala dynamics e Iran nga ndaba akoze ensobi. Trump Israeli yamutomeza. For the first time America yarumba olutalo ba allies bayo ne bagitunuulira butunuulizi. Yeah. Omanyi lwaki? Mu Bayibuli y'Abahibulu balinamu ekigambo kye bayita Amalek. Kinonyerezeeko leero tukinonyerezeeko ekyo. Amalek. Honorable. Kansubire tonneeragirako ne bino ebintu byo. Amalek. Amalekites were a nomadic warlike nation in the Bible and the perennial enemies of the Israelites. Yes. Atenga nabo bali ba Israeli. Naye bagenda maso. Descending from Esau's grandson, yes. Amalek. Yes. Known for attacking the weak and weary strugglers after the Exodus. Yes. They were declared objects of divine judgment. Yes. They lived south of Canaan in the Negev desert. Yes. Kakati. Ngena maso chikozesebwa mu Bayibuli. Bayibuli y'Oluhiburu. Kakati Amalek bakikozesa mu Bayibuli y'Oluhiburu. In biblical tradition, yes, the Amalekites became symbolic of those who attacked the Jewish people. Yes. Kakati waliwo kye tuyita the Jews and the Zionists. Abali e Israeli, they are Zionists. Okitegeera? The Jews abasoma eddiini mu nzikiza y'aba Judaism naki tebali Israeli, bali Europe na North America na wana. Yes. Bajuzi abatuufu abagoberera amateeka 10 aga Musa tebakkiriza mbikola bya Netanyahu ne Trump. Amalek mu Bayibuli y'Oluhiburu kitegeeza omuntu ali mu kujja ku nsinza ya Katonda okkiriza mu Katonda. Gwanga bali kali tradition kakiriki kaba nomads akali kagamba mu Musa abatwala kubatta mudeeyo ne kaba attacking ne kaba kuba Musa yabagamba mwa Katonda yamulagidde abatwale mu promised land abalimba kafuwaza kujja abantu kunzikiriza. Kati mu Bayibuli omuntu akujja kunzikiriza kwonone bamuyita Amalek. Kati bagamba mbu Trump ne Netanyahu ba Amaleks. Neera barabai abali ebungereza abali wachovola amanga ga Europe gatanza kujemera America ne Israeli. Barabai bakoze kinene nnyo okumatiza America ne Israeli. Nti ba Netanyahu bye baliko ne Trump si byanzikiriza ya Judaism. Bonga ba Jews tebabikirizamu. Bo bakiriza amateeka 10 aga Musa totanga mwasaya tola. Tobanga mu bettaka lya Palestine. Kakati eyendowooza yingidde nnyo mu mawanga ga Europe banywanyi ba America nti ekiri Israeli mu Middle East mu Rwanda it's not a holy war. And Trump also naye akiraze nnyo twagala mafuta. Exactly. Twagala takaliri by force. Exactly. The Jews bali abayina controlling abagaga kwa the Jews are the most the richest race ku lukalu lw'ensi. Kati abarabbis bana bakulu b'eddiini controlling bagenda bagamba mve bintu ebyo. Ebintu ebyo akyononefu. Trump ne Netanyahu ba Amaleks. Bajja abantu kube tuufu erya Musa
babatwala kuba eki Musa yatugamba amateeka 10 gatuwe ku lusozi Sinai totanga tobanga byebikolebwa Middle East kubba mafuta kutta kola ki ebisi byabwe. But the Amaleks, I mean the rabbis, the Orthodox Jews, bagamba nti tewali gwanga libayita Isirairi. Bo bagamba ne gwanga kuveda litibwa Palestine. Mu Bible tena kankunyonyoli. Ngojeko Jacob. And minashimga the Lord of Abraham, the Lord of Jacob, Isaac, and the Lord of Jacob. Ngojeko Jacob. Katonda ye mwemu erinya nti Israeli. Awoka wolabire eri kigambo Israeli which futuringire nnyo. Naye bo bagamba fe yalinga Palestine. Fenga tubeera bezi mu bibuga ebimu. Twalina mu bibuga baffe by'abajju nga Jerusalem, the seat of King James, King David. Twalina mu bibuga nenga si tetwalina ku owninga gwanga kubeera mu politics. Kati the Jews, the real Jews, bagamba Netanyahu ne Trump bali ku nkola yaba Amaleks. Bali kubyabwe. Chovola for the first time Trump banne bamunyo bamuga allies genda mu kintu kyo. Tetugenda kusabana musayi. Kati nze nakugamba nti America wakisizi wadde wini tegenda kusobola Iran. Iran gwanga zibunyo. Limaze ku nsi emyaka 10 years. Sato. Uganda temunaweza 10. Kintu kya bayita Uganda. Iran ibadde emyaka eje 13 yona yitibwa Persian. Mu 1935 lebakyusa ne bagiyita the Islamic Republic lebagiyita Iran. Ate mu 79 Ayatollah oli yasooka Ruhollah yagituma the Islamic Republic of Iran. So kyengezako kulaga nti Iran gwanga eribadde civilization emaze emyaka 10 years. 13. Yes. Tosobola kubuuka eno n'oli kuba n'olimala. Nagamba mu Asia Iran yesinga university ennungi. Neba azikubye. Ebyo birala ne kugamba by the time egwanga bwedite eryavo kubanga lisinga namwanga amagaga universities. Kikulaga nti levels za awareness ne civilization ziri waggulu nnyo. So I want to tell you that overthrowing the government in Iran kizibu. You can kill people. Nagamba in a force of 1 million. Nobotaba leaders yana. Obanga taina kyakoze ki. If at all America creating a very very hard situation in Iran jata nategeera. Okutta abasajja abategevu bazi PhD bani obasoba jewo. Olesewo obusajja nga bumutyaba bwe buyina government ne mundu. Tekaina kikafiirwa. Kati mutyaba oyo kubanga nawe balamuga minister of defense. Wegwanga. Ko katambulira kwa ideology. Ideology be bakagambye bekakolenkeera. So Osayatollah emyaka 86 askidwa mu kitaba Khomeini. Mukitaba Khomeini mutabani we a hardliner akusinga tata we ate a brigadier of the IRGC omusirikali. Ose group yo netegeera olesewo obusajja obutafayo kiddako. Neera aba Iran baade balinza America ku ttaka. Wano ja kulaba ekizibu. Ne Iran Trump yategete. Kakati what is peace talks zino ziragawa? Tewaliwo kibayita peace talks kyabadde wadde ceasefire. Ekirwa tukiyita mu political science tukiyita the fog of peace. You know fog? Kalenge akwata olufu. Omusana bwegwaka bwegujja kalenge kugenda. This is mere a fog of peace. Olweya buli ombi yatadde ku meza ebiri complex. Iran yataddeko ensonga 10, America yataddeko ensonga 10 na mmeka? 15. Naye nga byonna owulira tewali kigenda kusoboka. Neera mu wiki emubbiro Iran bangambye leero ku makya gaddewo. Yo Iran ekugamba oba ceasefire ne banywanyi bange bonna. Lebanon Hezbollah. Naye mu lutalo luno people expected eno mu Europe tulaba France, UK zona ziganye. Naye ate neeri Iran tetulabe banywanyi bayo nga Russia, China bwe bajja. Ogamba nti kabayimirire nayo. Babanya America. Bajitya. Tabakulimba kwabo terainza kutunula mu America mu maaso ati. America is a lion. Bwesala woteera kyetosobola kukola. But why has it failed in Iran? Ate kirala bijja kusumbuwa. Wale Trump waliwo yayogere n'agamba the entire civilization may end tomorrow. Sandi agadde kibeewo but it is like it happened. Ekihadde akisobola. But he could. A nuclear.
nuclear neera bagambye Iran nti omusajja yote mutwala nnyo for granted tebagenda kujja kuya kutaka kulwana namu asobola okukola ekintu ne mukwata ku mutwe naye ate bw'okozesa nuclear disadvantage eri mu nuclear oyinza okukozesa nuclear n'okuba ebibuga ebi nabo ne bufuna omweyazi ko be Iran oba wa nabo ne mukasuka Israel neemuzza oluusi bino wabawo ne miscalculation ne nuclear state endala neyingirawo so kyovola ekya nuclear buli omu atya naye nga China ne America ne Russia balina byebafiirwa bingi America okukiwunyirizaako obunyiza nti gwe China wagira Iran etaba America. It's trouble. It's not business as usual. Now you can't kill Americans in Bakuleka. No going unpunished. So actually it's a fog of peace, which is not likely to stand even for 2 weeks. Then 2-3 days the mundo izo kudamu neseka because inti ebuli omubi yatadde ku meza byasuubira tebisoboka. Tosobola gamba nti America je bases zayo Middle East. Tesobola. Iran tosobola gamba nti Iran tedda mu kwenrichinga uranium. Tosobola gamba nti Iran eve mu Hezbollah mbwe sacrificing Hezbollah wa Houthi. Era leero Iran ekedde kuba Israeli. Tesobola because Israeli yakubye Lebanon. Tesobola. Ngegamba Lebanon waliyo bana abasajja baani aba Hezbollah. Anti aba Hezbollah bato omukago ne Iran. Atachirala bashia waliyo ne bayatola bayo. Omanyi ayatola taito ya bashia. Ne Hezbollah ne Lebanon waliyo size of number. Iraq je bali. So it's like abahusi awe bali northwestern Yemen, Abashia, region Abashia. They see themselves as brothers. They cannot they are ready to die for each other. Chovolaba, Urutalu Iran, nabone bakuba Israel, they are ready to die as a team. Kubanga balagirwa mukama waabwe, walogo baita the Grand Ayatollah, abera Iraq Basira. Ali Sistani oyalinga omukulu w'abayatolla nga papa w'abayatolla yabagamba olutalo lwa Iran lutalo lutukuvu buli mushiya oba buli musiraamu lumukakatako okulwenyigiramu kosi bwagamba buli musiraamu naffe oba otugambye naffe tetubisobola ebyo soko oyinza ogamba soko ndigenda mu lutalo soko mu pulaani yakyalina muno okuwoowa abakyala nga basatu kati kugambe soko genda ku jihadi asooka akutta naye baaba nina omuvubuka wange lwakwa interview sinagirani nga Saadi yambulidde ekiri eyo mu Abu Dhabi woteri nkalu twabadde ne soko akubuulire emizinga gijja ne gikuba ne bawulira ebizimbi nga bijjugumira balina ezo ezibikwata eyo air defense naye Uganda tulina air defense eyo weziri naye tezisobola siza mulembe nnyo nsuubira but weziri Uganda tulumba emizinga ne bagikwatira mu bbanga egezaako erwana y'essaawa 5 olutalo lwa Air Force luli expensive nnyo ssebo luli olutalo luwulire naye nga Uganda eyina force very nice army but again simanyi kiri mu store yaabwe ekiri mu store sikimanyi but of course tesobola kubanga eyina radars olaba ku kisaawe kiri nga teyina ate air defense ne radars air defense system ne radar zitambula wamu kakati waliwo omwana gwe nalabye ono Kasirye ng'agamba abamunyagwa basajja balaga nti bayivu lwaki tebagenda ku world level ne bava eno ku kyalo tusambira ne mulekera okubeera ba village champion tuli ba village champion tusambya gwa mbuzi abafumbo n'abawuulu nigamba ono omwana Kasirye tamanyisibwe tamuzidagimanyi kakati yo gyatusindika ebweru are they ready to host us? Subira byangu nti nze kwali Jazira mumpe you host me and Jazira mu bisera by'obululu nalabako kabushenga they only choose whom they want basala obusaze ntwagala ono netolooza nti byangu ngebyano nti Kasuku oliwa so si byangu Kasirye nga bwalowooza nekyenjagala kyabata abamu nakubuusabuusa wadde atulaba tusamba gwa ku kyalo tageza n'abuusabuusa obwongo bwaffe nti buli kudala lyansi yonna ekyo takikola temunafuna ofunyi mu kisamutuuka wali ekyo takikola tageza nakikola naye ng'obwongo bwe bwo tuli Champions League nina kyenjagala okubuuzaayo last week
nakula ku Sanyuka ng'oyogera ku Gloria Bugi ng'olina okutte wansi ne waggulu nanyiiga naye omwana yambuuzizza ekyo kitengi kikye walimu kitengi tajja bitegeera nakigula Ghana Accra zamwe Pan-Africanist naye kyali kinene anti amwe that's your problem ate yo omwana kye yali agamba emboozi yakikyaleka ku TikTok n'agamba honorable ekitengi yagulidde eddala myaka 10 bwe yeeyongerako kisigala kijja paka bwe kinaatuuka kati fiiti kuba abaana ennaku zino bambala fiiti bwe buzibu mulina waliwo efe Pan-Africanist ebigoye bye twambala nga binene birina kuba binene walabako president wa Gambia aliko gwe bayitanga Yahya Jammeh nga bizinga n'okubizinga ati kate mujja bitegeera ebyo mbireke bijja basumbuwa naye abo Abanaggana bo tebeeguya matiriyo olina kyonoonya ekirala ngambye eba fashion wangaya wano ku kooti yange nali sobola kukoleba fashion naye Gloria Bugi samulumba mu bubi naye bamanye nti concert gyengenda okukola y'abaana b'amasomero sirati yali ayambadde kikyamu anti Kasuku mwonoonese zaawo nali ndaba ate yali nnomo nnyo anti Kasuku muli baseegu kuba yeebikka yenna yali mu ngoye nga zimukutte bukwasi naye nga yeebisse Kasuku temwafuna problem muli baseegu notuna mbaana nonyenyeza ebbina ng'olitunuza mbaana oti naye baagaa nti sabbuuni ku ssomero kwolwo baamunoonya ng'aweddewo abaana kye bateekola awo ngogona baana baayo naye nze nange nze olaana kati kugina emyaka kyendimu nengwa ku stage ng'oyo omwana yazze ng'akola ebyo engalo zemba ngenda omufuwako obufuuli twagala anti Kasuku wayonooneka baaba wayonooneka kati mwe mwayonooneka ate ne mufuna ettima mulowooza nti nene ensi mugenda nayo n'abaana baffe mugenda nabo tekijja kusoboka wamma Gloria Bugi take heart simuinaako obuzibu tomubudaabuda the kids love your music they love your performances ne Honorable Munyagwa loves your music fantastic you love her music sina problem na music wa Gloria Bugi naye nze mugambo bw'abajja mu Bakasuku aboononefu abambalira ebyabo baba bagenda mu baana baffe ayambala ebijja mu baana ate ne ba head teachers muleke kuyita buyisi bayimbi n'ayingira mu baana nga bwayagadde bwayambadde ne kati goma essanyu head teacher yalina kwolwo alaba abaana bakulira basanyufu naye talina njawulo na Kasuku it's a generation of wasted people muli awo spoil it temukyalina maku mwana omutaba mwana muto tebamu you see waliwo kyebayita professional etiquette y'abasomesa professional etiquette nti n'ennyambala okimanyi nti omusomesa takirizibwa kwambala jiini na t-shirt omusomesa alina ekikalu bwakikuba n'afuna omulawo n'akiteekayo kozi wasomesaako etiquette byebyo nno bannaayo olunaku olwaleero emboozi endala ezawolokoso baazitugobezza Honorable Luzzi yagaye ffe tuba twogera bya kisiru tetwogera bizimba ggwanga lino kati njagala tukole content wa Honorable Luzzi mukwano gwange era njagala obelievinga nti byayogedde yabyogeredde mu mutima mulungi njagala nkole content ninde olunaku lwanaŋŋa nti kati Kasuku eyo interview gye wakoze ne Munyagwa masavu wabi ya naye nga biliyoni 5 bannaaye naffe tukyazirinze nga bwe muzirinze abantu batandise n'okukola mu vidiyo oli yakoze ka vidiyo mbwagugumuka buli lwazirowoozaako nanga Kasuku tatulyako ssente bannaaye biliyoni 5 nange nkyazirinze nga bwe muzirinze eyazitusuubiza lwanaasalawo nti kati zijje nga tuzikwata oba mwaka guno oba mwezi guno oba gujja tuyina okuguma gwerinda kimu kyoba omanya nti president tasobola tuwa ssente ne mutamanya era bw'anaagamba nti ssente twazibawadde ojja kundaba nga ndi naye tuti anti ye akola ati okitegedde era ateeke ku X ye ne Facebook agambe today I have given Kasuku and his bloggers money as I pledged ekyo kasita onookiraba ku Facebook ye nondaba naye nga twekutte tuti manya nti ssente tukoze eki tuzifunye awo otandika okunnoonya okitegedde byebyo nawe kati oli content creator
oba oli analyst. Nze ndi analyst. Anti waliwo omusajja yaŋŋambye mu naye content creator Lwasa yagamba mbu ye content creator. Nze siri. Era ssente kwali. Nze siriiko. Nze tombala. Njako kyoba ojja okunkolera kiri kimu nga munno mpozi kuntwalako out. Nonguli ekyennyanja nekyayo omukalu. Byonywa. You love fish and black tea. Yes. Count it. Gwe kati kankukoleko nga tezinna. Nze njawandika wali mu expenditure nga yakajja ng'ambe nti honorable Munyagwa. Namugula ekyennyanja nekyayo omukalu. Namutwala ku byennyanja tekisobola kuba kimu byennyanja. Accountability ebyennyanja alya biwerako. Kale, mubeere bulungi mweraba. Toyanza. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboyi nakakasa nani mugambyeko nti ampe kaadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero komanyoko ne bannange